Atatukanga ku Busoga ya Muwaira ayinza okulowooza nti Busoga ezira kyerina. Wazira ebintu omuli emigga egikulukuta ebiyirira okwotera n'ebibira n'ebyobugege eby'omu itaka abakulembeze ba Busoga baviireyo okwogeraku. Mu lusirika olutyeme ku Skizi Hotel mu kibuga eky'Iganga bano nga bakulembebwa mu sipiika wa paalamenti atandikire ku by'obugege by'omu itaka abantu bali kuvanga enda wa Busoga bali kwibbanga okunaga ow'obunage. Nasooka nayita abakiise abo nga nti bana galiwo kyendi kwenda mu mane kuba nali ndetebwa aba oil and galiyo consortium code ya oil bano ba Sir Richard Kaijuka nibina license edo hanga nibani wande tango omugeni omukulu pandaga mapu ya minerals edisinga diri Busoga including Bulamuti nakwanti namba ilo ku gold so Jewade tabachisa nakati let us take an interest in this issue. Twakizaganya meeting airapo naeta ba center bano naeta naba ministry. Mutina nani mwendele nani ina license dino. Dimaze myaka emeka. What are you doing about taliko anything? Ono ku nsonga eno akoba waliwo enteekateeka gavumenti deetuuseeku baali kusabanga abakulembeze b'amadisitulikiti okuvaayo okugoberera. Tulina okuorganize ngeri ki tunafuna mu exploration and development. Mtwala said, I will take it to Tedes and Songa ife. Sir Richard eda tubitanga ku gatubona wa motoka. Wazira nga bwe bagera nti Obukaire Magezi eyali ku minisita w'eby'ettaka Daudi Mpabulungi Migereko awabwire gavumenti kyenaasobola okukola ku by'obugagga by'omu itaka. Nga tukateesa bye tuli kuteesaamu ba recruiting geologists baide tube nabo mu district nti omuntu bw'akola ati nze nina ekintu ekifaanana kyentayidi mu itaka geologist kyo yaida yafuna samples yaditwala bagitestinga yasobola okonfamingira mwene itaka ni district nti wano waliwo zaabu wano waliwo diamond wano waliwo coal waliwo iron ore n'ebintu ebifaanana bityo. Okuva wano twogere ku nina byama w'ekibiina kya NRM Justin Kasule Lumumba onatandikire ku kya Busoga na University ng'akuba weetaagawo ettaka lya lukale. Tufune eitaka eryaife nga lya gavumenti tiryekuusa kuba katuliki kuba protestant kuba Soga kuba Dama kuba Samya kibenga kyatwena kyena nga we have a say nga university eno yatwena because bwe tuyida mwenda ulo bwe tuba tukoze mbwate eno yekuusa ku kino if there is an issue there kya affecting twena. Wazira ono obuzibu ali kubutanga ku bakulembeze ba Busoga bakuba nti emirundi mingi batuuse maaso ga pulezidenti byabalema oteekeza Busoga batandika otessa ebyaibwe. N'abantu betusindike ku meeza agali okugabana abaife tibataayo ino birowoozo buki mu nsonga eri ku meeza. Eyali kwina entebe wa disitulikiti y'e Kamuli ate nga nno mumyuka wa pulezidenti w'ekibiina kya FDC Night Salam Musumba mwene Isira alitaire ku byandegeresa. Kuba abaana abo abakulu okusingira irala boogera ebigambo ebiba bya affectinga abaana abato twafiirwa generation eyo yona nga abakulu bagisiize empisa embi n'ebigambo. If you want to know what those kids talk about, AIDS tibakamutya. Ndowooza Abasoga mweddukira nti enteekateekedde okuzimba ekisaawe ky'enoni wano Idinda doona ddaali ku n'ebiseera byaddo. Buti kimaka tekasobola kujja kisaawe ettaka balyenkulu kinzeeku ekyokubiri etunaba tuzimbye standard gauge rail yaife amasanyalaze gali kujja kubita ku tail end ey'ekisaawe and eno ntidigemagana amasanyalaze twasindika wandagira nasindika tiimu ya Civil Aviation Authority ajayagana itaka ku kyalo Ebutagaya aye bakoba abakugu baife. That's the best site they have ever seen ejjaako ekisaawe in the whole of Uganda. Ate ku nsonga y'okusasula abaakosebwa ku bya standard gauge rail bino agumiza abantu nga kuba nti gavumenti erijja kubasasula. Kenya etambwire mpola kuba yavuye mu Mombasa yatuuka e Nairobi buti eri kuva Nairobi etuuke e Naivasha erina okufuna esente okuva e Naivasha okutuuka e Kisumu eva e Kisumu okutuuka e Malaba. So kyabanga eibanga inene okuboneka nti ife tuba tuzimbye okuva e Malaba okutuuka e Kampala
kira kubanga kintu kiri bwawo nga tekikozesebwa. Kale empegano president yatulagire tufune sente tusasula abantu ife tufune sente tuzimbe sandigejirweire nga malabeka ali nga Kenya kaitu kamalaba tusoke tubite nga kuki ku maadhi Port Bero waneidinda tuboneke nti tujja tugwe e Mwanza kuba Tanzania yone eri kuzimba sandigejire okutuka e Mwanza. Wazza bino niwe bidirenga abakulembeze bali kuvaako kuba na government okuba kunishe kwera Busoga. Mukaire mpawe kaga president we wanga ineria Uganda alijja kugenwala kuwana mu Busoga erange bindi ku nsonga dali gy'okubanga akonaku n'omuli ebyentambula ebyobulimi okwote n'enkulankulana ya Busoga kyetusuubira nti ndowooza bino bidda kukolwako. Ninze Sam MWESIGWA